time neyanza mikwano gyange baganda bange banange mundaze omukwano badde sikisuubira actually lwali lunaku oba lwa kumeka omukyalo nankubira nangabata tulina baby shower oba bridal shower ku papazi yasooka nangamba tulina omukola ekyotera bingi nemulamula nemerega paka oyangamba kale kati buli gwafudde naye tulina bridal shower ku papazi yamunsange wano nenzija namusanga wali mu kifo kimu kirima kiryawo nampa ne deposit bannange naye nkayona esente sizikolera njagala bwezinanya oli sisita wange naye alina omukolo bannange nemugamba kale nja kukola mazima gali nti sikikkiriza ngenza otuuka wano nga buli gwendaba sikkiriza nti wali naye amazima gali nti neyanza nnyo neyanza engeri mwebale kunjagala olunaku lwajjo lunaku lwe nawezeza emyaka gyenina kati nawezeza emyaka 27 to be honest nazaalibwa nga mu 1993 nga 22 December sijja kuka myaka gyange tuli abaana 7 ze last born kati jo nabadde awo nga ndaba sina buli ngenda kukola birthday koko nazirya dde nyama nagirya dde ngamba nenda kangende ku malaalo g'abazadde bange era olunaku lwange lunajje nalumaze ne bakadde bagamba twali kiki naye mikwano Joy eyakoze ku byokulya ateeketeeke abantu bafune ekyokulya bateeketeeke ekyokulya kijje MC Fish katuyimbiremu kadde naye bannange Fish myaka emeka ana mwebiri mukolo gwaffe guno olunaku lwaleero abanya n'eddoboozi n'okutala kyowa so twegamba tuwulire essanyu lingi nnyo naye nga tukimanyi kyakubawo simanyi byakwogera naye nga kyamaanyi nnyo okuwagira Meeru tugamba tuli basatu tukale tutwalirawo anyway olunaku lwaleero ku birthday ya Mary Bata omanyi mukwano gwange nnyo ku mutima so muwadde ekirabo nga kinene nnyo muwadde poloti futi ate amagwata tukyogere nga ettaka terirabika kiddemu ekyo muwadde futi 5 ekitenge amuzaalwa ekitenge bamuwadde poloti buzuulidde laki wano nange mpayo kyokanekonsola wala wangi daihad kakati ekyapa tukifuna ddi akimanyisirimba mukwano gwange oyo akimanyisirimba era nekuba ndaganda nesala kakati gikola so nawadde sente ogwepoloti ababba wakanyi neroza nagiwandiikiddaga so ekiri kati awo nabaddewo olubata sentuwajje olubata so muwadde poloti nga ntya katonda nsirimba bale neyanza nnyo eyanza kati zobadde kize ebyoemotoka awo nawe namugambidde bata abasama bagenda tamoyimeka shoka nona abasama webali abagenda otufuwa osobola basibeewaawo mpaka bano etuse bambi mwebale nnyo mikwano tuli bawanguzi bata happy birthday we love you so much wish you all the best tusaba katonda omwaka ogujja kimutambule bulungi nazezemu byonna tukusabira obulamu obukuumimakubo gyoyitira byonna yonna mu byokola bikwanguyire just we love you so much era tubebaliza mikwano thank you so much tugenda kukwata akaso kaffe yakoze bukekolero gye okay mikwano ekyakusula 7 8 2 10 15 69
Okay, let's count. 5, 4, 3, 2, 1. amazima gali nti abantu bano bampa ne deposit ne mulya nga mmanyi nzija kuyimba bridal shower naye mukama mulungi nti nzize mpapa bampa byajangu oyimbe naye God is good nti ntuusa ate essanyu lyange bambi nebaza katonda olunaku luno n'olw'emyaka gyempezeza olwaleero emyaka yajogedde emyaka yajogedde waliwo ayinako ebiri akampole bwe batyo mikwano bajja buli omu kampole kamufuwa just know she's an adult gomanya kibuti ku myaka gyabadde nagyo ayongeddeko kako bakalesa agenda omukago gakufuwa endongo ebagisanze banange neyanza keke ensanyusiza kyekisinze bayawokonsanyusa mpozi n'okusanga obwembadde essuubira nebazanyi banange banamawulire mwena opshifa Joyce Maya Percy experience everybody papa lake one Ivan Mlindwa mukwano gwange nange Sophie Love Rita Penny mwena banange Irene Muyambi Irene Kulga banange mwena Sewamala omwana yanyambaza Mariam banange thank you so much Isol T Robin everybody I love you banange sobola kubamala nyambaza ngali nti ekituufu kiri nti Robin oyagala okulaba njagala mbagalize mwena amazaalibwa ga Mukama Yesu Kristo amalungi n'omwaka ogujja gubeere gwa mirembe Katonda atukume era n'olunaku olujja bwetu tubeere kubenanga bataweza namwe nga muweza I love you mama bankumire mbagala nnyo kati kana kaseera kengenda kukamulyandogo I love you so much my people. Okay, mikwano wetu abalaba statiki wetu tubasiibudde balaba mugamba buli wemasiibula mugamba kifa naawe ebigwa mangu anti binyuma kati naakola ki ne bwe naasulawo nga binyuma era mujja gamba bigwa mangu mbagala nnyo bye make it rain waliyo n'ebirabo nabyo mubiteekeka baddala nabyo ebirabo aliisa omugole saawa ejjako banange omugole katandika oliisa omukulomo basose ne bamuliisa nga oyagalawo nnyo bamuliisa bongere ali endongoye ye endongoyo okakase aisoniti naye amwongedde onange omanyi lwaki bamuliisa nnyo ani yakulyako ani yakukalakaba fishi mwebale kujja ku mukolo guno we had to come omukolo omunyirivu guno Mamira Mary Butter muyita muganda wange mulamu wange mukwano gwange era mulamu wange era mukama yeebazibwe abalese wano netukuza emyaka gyegyo gyawezezza naye bwe twalitegeka omukolo guno twalina ideas za cakes lumu nali njogerako ne Mary Butter ne muweza cakes zenkola naŋŋamba
keke eyo ne webulibadde wakire gikolera Mirror obanze kati era twasalawo nagenda nga Joy akoze group nga Joy tukolere butter keke ey'ekirooto era yali gita. That's why twakola keke eyo eri mu kifaananyi kya gita era neyanze Wedanzunga omukolo guno banenda yaliranga gusaze ne kilo butter. Basibandi abantu bakwagala, we love you so much. Era buli ali wano for sure credit him oba credit her. Banji yimefula ati mikwano gy'abantu. Naye nga yebakuyita on something small like this, your famous happiness. Naye nga temusobola agamba nti mukiwetayo. Naye nga ate munna asobola okubeerera wuzekuyemba naye ati omuntu aba ategala Bible. If you are really my friend, ekisomo ky'oba otodde n'oba toleese ssente naye at least your appearance matters to me. So bange mwenna abazze wano Allah abawe kyemusinga okwagala ate mwebale kwagala bbanda kozi olunaku lwa Manda abasinga mukuwa kati nanze bannange njirira ssente wano nawali but for butter neogwalibaddewa abagwalibaddewa nandituuseyo yonna gyali. So bambi mwebale abatadde kyonna kyemusobodde okubeera nga mutuwa abatuwadde time and all the media houses here Zembula Deuta TV and I'm also feel love and to our our saga kufanya kati bambi bacha bambi happy birthday tukwagala nnyo sasa bado kubeera nga mujja naye nga mwandyagadde okubeera munamwe bambi tusanyukireko yonna gyekoli otherwise toyanziza mwebale kuteekateeka kintu bwe kitiro diehards by the way balina bakikola on Sunday netugambamu ojja kumanya otwantegere kino bategeyo kyobadde okulaninze bambi ogenda bamami gye bali Allah bawumize mirembe esawo okukola olunaku lwero kisobera haki kinoosanyuse todamukakandi tukwagala so bambi tweyanza nnyo tweyanze ola media houses nyimiride wano kulwa bapresenters nawamu n'abaweereza aba BBS ndowooza n'abamu mu group mwebali naye tebasobodde kujja naye obubaka bwabwe mbulina abamu bakyali mu kkubo baproducers bapresenters manyi bali mu kkubo okujja okutweyungako tuyuzayozaamu ebibalo okutuba ku mazaalibwago manyi nti nno tukolera wamu ffe tukolera wamu kubanga otuyamba otufeedingamu bwe tutyo tutambuliza wamu era tuli basanyufu kubanga Mukama akuwangazizza kulwa program kikyo kyakye Florence Nantijja manyi Derek ali mu kkubo producer ajja kulwa Dana Nabatanzi program kiri kitya azona entertainment shows eza BBS tukwagaliza amazaalibwa amalungi era twebaza Mukama olw'okuwangaza tukwagala kuba oli mukwano gwaffe your family era nga ffe tetulina kintu tuyinza kukusuubiza okugamba nti tetumanyi kirooto kyo kya mulimu ogwo ffe bwe tulina okugumiza munnange naye nga tukwagaliza omwaka omulungi Merry Christmas for BBS. naye ndi designer we nyambaza abayini bange neyo omusango yakoze eki akibazi omukulu manager Derek yakoze kinene mu mukolo guno kyonna kye yakoze kinene ne promote Sabasebo ne banyabo amanya gange ntwa Ritapen manager as well as promoter banai the very matter ngalo bomudde mu mukwano gwange muganda wange thank you Lord Matarisa Gamano season mane ekiwadde kikakatako okubeera Mary Bata Mary Bata yemutuga okubira n'omugamba Mary Bata erawo omubolo oza mbayimbi mutwalanga atebina awo omuntu respect last week
but one. I was here. It was my surprise. Yes. Banaye. Wakolera obukolo. Give me a hug. Whoa. Bata wankolera obukolo. Bambi nasema. Mary Patasina bintu byakwogera naye wa my friend. Omulala Captain Scooter bambi. Abadde kushanda abaoperatinga. Newe namugambye Mary Pata kids. Surprise ye. Yangambye ngenda kujambira olero kamujemuuzi. Bana yabayimbi, ba promoter, ba managers, ba presenters, ko kushifa. Sina byakwogera. Newe ya Rita Penny. Bana mbere n'emitima ngejo. Mary Pata, I love you. Thank you. Big up yourself. Happy birthday, Mary Pata. I love you so much. My name is Captain Scooter. See what they want to do. Big up yourself. But then they almost are more casino. Mary Pata. Now, I'm not you. I'm sorry, no, Sinaputina, amateka agasoka tulina ebyokunywa ab'okutwala n'ab'okususa omuli omunonga otegedde mwetegedde kyekyo ku saasiro kabaddiseeko abayimbi bakyali bangi kenimo okuva ewa Mary Pata kenimo waba Mary Pata azaala ekiyaye kigenda okukalakata ekiraga kirungi nnyo nakyo kirimu kenimo ebyokulya ebikuwa walayinze biganye watebasobola kuganda kuwabenze mutemye oyevudde ajo kubasula nze kolinye okumanya kwagala nnyo netali katerumye ayagala okubikkula shaliyanze mulumye nabwe talisizanyo nedala busindifunye takubenyo nezigende bakase zidonye talisolayiro omwana w'omusiramu kwelafunye abala temulinda kubawolo kyekyamye nemutyamba munambazewono kwekwanye etegeza omugambako nga walumbe kukimye kakutwale wakati ona kyaliyanze kitumye omukoleze ebipate ebyagala yanyumye ngenimoloka newata zero nasimye omukole ebipate ebyagala yanyumye ngenimoloka ebyagala nasimye happy birthday tewakitegede na happy birthday my mama Mary Pata so much bana bwana mama wange ono mutobo wange nyumya mwana gandi naye yampe kubo yandoka buli kino happy birthday my mama love you so much thank you so much